those ones don't influence much. Abantu aba influencing politics w'eggwanga ba political scientists. Marketing department mwagita. Abantu bonna bagita batya. Nze mbabeereddewo. Olwaleero olunaku lukulu nnyo mu byafaayo bya Uganda. Lufuuka lutyo lukulu nnyo. N'emyaka gya president asatu mu etaano. N'etaano gy'ayagala. This is a deciding day. Normally, what you don't know, ebintu biba bisatu mu nsi mu biseera by'okulonda. One, government has an advantage. It knows the date of an election. The election in Uganda, it clear mu constitution when we should have elections. Ekitegeze kuwachi planning niwe teka the advantage government yebagijjako. Government kyayina nteekateeka mu eyo. Anti tumanyi when. Abaganda bakugamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Running stomach atetwala byenda. Kakati ne tujja tufuna ekyokubiri nti abantu baagala nnyo primaries zimala okuggwa. Okulonda mu pate kumala okuggwa omanyi. Kakati NRM President Museveni ayina strategy gye yakola n'akuba ba mafia. Abakubya ati. Naye ba mafia nabo bali zizitinze ate abamu babe batasobola kusiba oba okuba ku mutwe. Nga bamulemeddeko. Kasi toli lufuna business. Nosanga business nga buli mugo tasobola kugoba ebe egudde. Mbamba achiwa. Some state mubeeramu abantu batasobola kukwata oba ku disciplininga oba ogudde. Kasita family egaziwa mu political science leader wa mukulembeze family yene egaziwa tasobola kuholdinga power. Kiba kimususeeko. Kiba alina ddala mu kawanga akatono ng'Akafrika. Kati President Museveni waliwo kimususeeko. Eno situation Museveni tabeerangako nayo. Dr. Kanokiza Besigye yavuddeyo n'agamba nti ebyobukulembeze. Yes. Mbadde manyi nti kati awalina kunywa tuzzi. Yakoze calculated move mu yemutategeera. Kiza Besigye ekikutegeeza nti ba mafia Museveni bayina and some of his close people bakolagana n'opposition musuula. Okusula President Museveni ate batya. One, there was no way Besigye could declare tajja kujja kati. Never fixing program eno bakolera ku program ye NRM bamunda. So Besigye akakasa nti ne plan B. You say you have chosen a candidate flag bearer, you are giving other people also to go back to strategizing. There was no way a political party nga FDC would not wait elections za NRM nizigwa. So Besigye akyali ku mulamu nnyo. Besigye kikutegeeza nti Besigye Amuriati yagenda okujja. And Amuriati akyusa formula. Don't look at Amuriati. Amuriati changes the formula. Why? Mu Africa tukyusiza government emirundi ena. How an incumbent had been defeated. One, the military. The military comes in. Kati nga bwolaba emmali nti bakola batya kyekyali Sierra Leone bagenda ku lutalo lw'ekyeyeekera abaana bato ba myaka 24-25 bagenze kulwana tebabaweereza byakulwanyisa tebabawa ssente. France tefiirwangako bajaasi baayo nga bwefiiriddwa mu Maghreb eyo mwali luddawo. Ekitegeeza these people Al-Qaeda were also non-state players nga Al-Qaeda ngani zistadinga embeera y'abantu. Yamanya ki ekiddako. Hezbollah yamanyi nnyo mu Lebanon. Why? It provides for essential services that the government has failed to deliver. Bane babiteekawo. Islamic Brotherhood Misiri yatandika ku 2023 etawanyiza Misiri okukamala obukamazi. Boko Haram. Boko Haram Nigeria buli Nigeria yatandikira muki twekutuleko tukole tutya. So a non-state actor eyina ensonga egireeta nti mu Uganda kyetulina nti babadde babba ssente za gavumenti era nga ssente za gavumenti ze babba ze zibajooza abantu
kati Museveni bwakudde ku ssente casualty number 1 is Kizza Besigye. Besigye has always been financed by insiders in Museveni's government. Nga president chimisha chimanyi. Besigye bebamuleeta. Olubambega be bakola mulimu. Kakati omulimu gwa Besigye ogwamuleetesa guwedde. Duli baali bakuuma lujjirwa manjo nga tebagala kujjako Museveni kati bagala kujjako Museveni. Why? Museveni yakutte ku ssente ze babadde babba tebayinza mukkiriza. Kigeza nti bali bategeka president aveeko biri afuge kino 2016 kino kyaleme kudda. Yes. Kakati what does it mean? Kati formula ey'okubiri wemukubira omukulembeze nti African politics rotates around this initiative. Ekitegeeza temusuubirayo mulundi nagumu kufuna candidate yali akatinga close. That's why ebya PT ebya gundi tebabizeemu DTA ebya TDA tebabizeemu. That's why they are not talking about sponsoring a single candidate. Ezo formula tezikola mu Uganda. Kakati bali ku kintu kimu, their strategy is a rerun and disorganize NRM. Abo bannamuganza bannankabirwa abakuba kadaga bakolera mafia. Why? Anti kakati kankubuulire nti kasookuba kadaga n'okuba mukula n'okuba gundi emukula kitegeeza Eastern ewedde olaba n'omukazi w'ebukadi abamukuba. So mu NRM mulimu abalwanyisa kadaga. Mafia ekolagana ne opposition. Ono omwana ono mukyala pasi zina magana kyesi waba mafia nenankabira waba mafia. Nankabira yagende wa president okumpaabira ate akatambike bamukubira sikeeko singa bamukubira kali kenyini nankabira yalifuse mu ndika kali kakamu kemulinako nze waliwo gwesimanitalinga yagende wa president yampaabire naye singa president yampita nankabira yalifuddeyo ngaafuse mu mpale nalikamuteereddeko nawulira era president yamugamba ti mirundi yakuba bandyamulukwe gondyamulukwe mirundi yakuba benalimu abawa opposition sente nawe kuuli ne bakamukubira ate bamukubira ate yali ayogera na mpaka wa parliament amumobilizing opposition n'okumuwa sente bakube kadaga. Kakati kikutegeeza nankabirwa ne namuganza bakolera bano eyira nga bamanyi obanga tebamanyi. Banga kasookuba kadaga n'okuba mukula amuli yati abakuntiko sikubwa president sikubwa president Eastern abagitutte. Kakati kana akalulu akawedde akabavuka kabalaze ti Bobi Wine mu Buganda mwali kyovola abantu okustressing Bobi Wine ndi mwali ono nanyini sente banda rupia yajeyo banamboze n'abatwale wa Bobi Wine. Do you know what it means? If Namboze stands for parliament must as well campaign for Bobi Wine. Bwekiri mukuru mirundi kitegeeza Eastern bagitutte. The moment this morning aba NRM kasabagoba kadaga nava ku driving seat ne bagoba mukula n'agenda ono omukazi ow'ebukedeya nakyewuunya omukazi ow'ebukedeya bayomba ne kadaga. Kakati omukazi ow'ebukedeya ng'ate ye alaga nti wamaanyi nnyo wa Museveni bamukubye bamafiya ku lisiti taliiko banikasi bamusabula. Kakati yo nani anita ono anite n'okuba mukula n'okuba kadaga nga naniita ali down eno Eastern ogifiiriddwa. Bano balina kulonda amuli ati wano mu Eastern. Kakati ojja mu Central wano tuli mu kibalo Central kitegeeza election ez'abalaze ez'abavubuka Bobi Wine wano w'amaanyi mu Central. Kati Bobi Wine bwatwala aba DP former DP MPs nga nanyini sente nanyini rupia banda abalagidde ebuliya bajja mu ssuubi n'abaleetera. Kati what does it mean? Kitegeeza Bobi Wine gwe mu sponsoring kulya bululu bwa Buganda region Central region eno mukubye bano Eastern ne mugirekamu amuli yati. Kakati wano muli mu Buganda wala kigonga abadde akubwa Moses kibadde kikubwa kigongo laka babulwemu leader owomuzinzi mu Buganda nankabiro bweyewuba
kino ekibalo President Museveni kiba kimukubwa wansi anti wulira kakati mu sento mu Buganda jamu Masaka eyo eri akavuyo Sembabule eri akavuyo ekitegeeza nti you look at the hot spots nti can they after nominations mu Masaka omwo ne Sembabule mulimu munaabamu hamone tutudde wansi tubala ekibalo kakati bojja mukyotera gundi bayinza omukuba Kasolo bamutadde nnyo ku byabasiraamu manyi bambi the Muslims negundi bakimugamba Kiggundu yali gavana wa Bank of Uganda ne babaga nti gundi nti sente abasiraamu bazimazeewo. How will we know nti the Catholics are going to Bank of Uganda temwambala rosary temukola ki but Muslims are identifiable nenkofira za President was told the money the basiramu are finishing the money in the Bank of Uganda nti tubalaba mu Juba nga bayingira nga bafuluma n'ebitereke but Kiggundu as a Muslim you can know kyobala fe batugamba nga mbuto nti nengedde abantu babiri n'omusiraamu omu it was not abusive nti you can that meant emphasis tikakati Kasolo naye ayina olutalo lwalwana ne chairman yalwala obulwadde obwo controlling a district nti powerful gundi not to control district ne Pinto yamulemera akayinga mbabuulira to control district oba an area oyina okustudyinga politics we Kenya Kasolo oyina scholarships mekazi ogabira abaana mu byensomo overe king maker okola emikono emeka ewuwo ne bajja ne balya abantu okubeera omukulembeze wano taliiwo okubeera liida oyina okugabula oyina okubala oyina okubeera liida ngaabo abasajja abaluya bakeera wa Mudavadi ne kitawe gye bakeeranga ne bali emmere ne baddayo kati balina yes kati muyina ki okujjako okubba mu gavumenti muyina ki badde scholarships muyina ki bandega nti Buganda kyotera eyina problems kyotera Sembabule Masaka kakati ate nosanga wano Kayunga awo nawo waliwo olutalo toyinza kujja Nantaba nti Kalangwa azze kwekeza ekitiibwa alese n'omwana we abantu si basiru bonoona ki owe Butambala oyo omwana taliimu mu kubala kwabwe mafiya omuwala we Butambala taliimu baleesa Isa Kabanda mirembe taliimu baleesa Isa Kabanda. So when you look at these people chikulaga bulazi these people bali mu league yemu no opposition ekuba Museveni ekibu kakati Northern Uganda bojitunulira Northern Uganda jitunulire ani aliyo eno alanga acholi aliyo yali badde Olanya Jacob deputy speaker yayagala ne constituency ne bajimumma Jacob Olanya kubanga Olanya constituency ejalimu basharinga tribe yeye eri minority kitegeeza tajja kudda bagena mu election takomawo lwaki baba butundu bonna Olanya ne bajigana constituency okujisa salamu ekitegeeza mu Northern Uganda bakuba Museveni Olanya tajja kutalina maanyi taliyo constituency yenyini Olanya yenyini oli gwavuganya amuvuganya ava mu majority tribe esinzamu abantu abangi kati Olanya bagano mugira kati bagano okumutemera mu constituency ekitegeeza nti Olanya naye okudda ku kuli mu lusuubo Olanya wa Museveni kakati gundi Mao bwalemera ku DP Mao nabaga nti Rupia Banda yakozesaako Mao n'amufera olutalo lwabe lulira Mao ne Mao yaferebwako Mao bamusubiza bilioni 3 ne bamwake mu kitundu akaluwe kagwa esimu nevaako najana ngati abasajja banfeze nemwe kubanga bakugambye bakuwadde rolo bili ekisooka beera mu kalulu Besigye aleme kaddukamu kuba Besigye yali ategeka okuwizibwa kati okuva kwa Besigye mu kalulu Mao kimulekawo anti Mao ayinza batawanya mu Northern Uganda kakati kyenkutegeeza formula eno gye baliko ekutegeeza nti Museveni ayinza obutafuna 50+1 vote nituddayo mu Iran tuddamu okulonda kakati bwe tuddayo mu Iran these people converge nti
they have left out the option of TDA tekola abantu kibagambye tikigenda to sponsoring a single candidate tuze tukyogera kikoze eki kiganye kakati plan B eriki era wasobiri gotayinza kujja tasobola ate wano mu formula eno ayamba ki era bwowe kasoko bannamuganza negundi mukula n'ayitamu bano basula tebebase kyova olaba nti amawulire bagati buli lwolabanga ekintu kyonna ekirimu amawulire abawaabwe kati kankubuulire pulezidenti bwekyalonda mukyala Kanyeke n'amuteeka mu ministry werabeko nga bamuwandikako mu mawulire si waabwe mafiya yajja omusente omuvubuka ono waabwe nnyo mbu bamusuubiza bwa prime minister mu gavumenti ki tetuyiwa biyiwe tetuyiwa abantu kunono benyini kumusuubira ne kumugamba obwa pulezidenti naye tumuyiwa n'adduka ani abamanyi ababaana ani abamanyi bakubala leero ddawo ayita mu ng'ombe n'adduka abo temuli esegeeza kyenkubuuza omuvuka wa revenue authority atali mu kampu yawe bamuwandikako they have the media controlling buli kimu kakati ono bwemala okukola kino ekintu nti kakati kino kyonna kidinayinga Museveni denies Museveni votes kiba kimuleka bulere interest yammwe si ya kusimbawo anaawangula. Divide yourselves into regions. Nga king eno win formula yagikola yaleta basic wini kiza wini byanyima mukyala we yakuba abantu bonna Museveni be yali yambisiza nakuba Lukikaire nge wali Kikaire kye yavugenda ku lutalo ne mukazi we bamujja bamutwali family ya Lukikaire gundi yagikuba nakuba Kuteesa nakuba gundi Kazibwe nakubani gwerero banene bemba mugamba tekazibwe yakwamu Kazibwe yali chairman wa kachika kanonyobolo why is she silent bamukuba kumwogoloza nabaga nti Kazibwe kumugoba ku vice bagenda nge mulago ne banona ibi parties nga bategedde nti president ajja kukolera mu office ya president's office newunya nenga aliwo intelligence esobola kitegeera nti party bazijja mulago ne bablockinga switch bano bayita bantu kati bamwefulidde mukama waabwe kubanga yabaganye okubba kakati bwaba baba tebabbye bategedde nti tebalina naye future nga awangudde abatena kyakyabawe lwabitiibwa wendire bitiibwa goshi goes the mafia ganga yiye very close people abamu baba abamanyi abamulye mu ngalo nze mbawulira boogera era this morning balina meeting why the president yatudde wansi nadira amakampu na negotiating na World Bank ne mu millions za dollars bina kulunkinga amasanyalaze ne basala amagezi bajjayo kabujju ne bamutwala mu mmeme ne bakanti yali mu KCCA Museveni insisted amakampuni gaabwe yagajjemu amakampuni gonna gabadde babbiramu mu leya yagajjemu ne oyo mukazi Kitutu era yatutuse yazemu n'atututa nga bwe yatututa mu State House Kitutu bamulinze kwemini pasha teyalabise ngali ku simu ate nga noli amazungu babali bayina kusinkana kwemini pasha hotel abazungu ne badda ku Zoom n'oyo gundi Mutibwa n'omuvuka gwe batayagalira ddala kati bagambye Mutibwa nti akwane gundi akwana n'omuvubuka alwa deputy we amukuleko kyamukulako kati ne balagira Bahati alina meeting gyagenda mu olwaleero David Bahati ku sente ziri president zajjeeyo wakiri ababbireko 10% yagitwale mu bumeme yabwa Museveni byatuse Bahati okufuluma ministry ya finance Bahati bw'oba oli musajja kwata ku sente ezo nga meeting gye bakuyiseemu ku makya ojjeko sente oswale mu bumeme bazibbe Bahati njo kunga abantu mu finance ojja kuyita mu dirisa amusajja nga tumanyi David Bahati akoze ku nsonga za munya ng'oweka awalaki abo ate wabutalinayo buwagizi abavubuka bajja ne bantuukirira ne bagamba nti omusajja oyo yatulemesa okulaba president ne president yatuwa ebintu tebabituwa ate nze ne mbakolera paasi ne basinkana omukulembeze kuyita mu kabaale n'empale talina babukubi bali artificial bwe bati kakati okutegedde kino ekibalo kyabwe tikakati eno yenna ye plan A Besigye
aine juka Besigye ne plan B anti gamba Besigye tavuddeyo. Besigye's role was to prevent, has done his well, perfectly well. Emyaka 20 jaze bukulembeze. He has made sure that there is no opposition leader with the status comparable to Besigye's. Enimu litaka ntu kange space sigaddewo recordingeko. It is a very serious issue. Nzetagisa ne wantu zirina. So therefore that Besigye yajirira was brought by Western elites, tycoons. Besigye mukwogera kuga olingangalaga nti Besigye yali asigiddwawo abakukunavu okuva mu Western bakuuma oluggi lw'emmanjo. Kakati naye mbagamba nti omunnange ine emmotoka yange ate mwemulira Ibala naye bw'akeera ku makya olumu ayinza obutajja olumu n'atakolaki. But I would read one of my books. Era ndikine mukiza okulaba ng'ozinga tulina yadde katabo nakawo. Why would you inform somebody to have a problem? Kakati nkugamba nti Besigye was brought by Western elites after 1996 elections. Batya semwogerere. Kati nebateekayo omuntu waabwe emabega. Nebamusiga. Kakati Besigye yavuddeyo lwaki? The issue now, the mafias have written off Museveni. Tebakyalina kye bamwagalako. Kubagamba buulire omuntu ayagala Museveni. Yes. Tuyina kye tuyita campaign period. Tuli mu kibalo. President nakera ku kyanaga nti radio ne TV z'abaana kusomerako n'okunoonyezaako obululu. Njagala okubuulira abasajja bano baalanga ekirango ne bagamba nti TV ezimu ne radio byagulibwa mu Uganda. Mu Uganda temuli factory ekola radio na TV. Mu Uganda baddira ekizimbe ne bakiteekako ebiwandiiko. I have the photos. Ate ne batwala president nga balina radio ze bajja ebweru ne batikka ebibokisi bwe batinga bikalu. President bamusibe kiwani. Ate yalikoze kyali sefukudde intelligence ye yetabala. Bade manyitu wantuyina radio tewali. Tetuyina company ekali. Bilioni 2.5 bazibbe education. Kati kino kyolabye mu monitor manya mu red paper nkukubira akatambi. Nga president ayiza abaana abato abavubuka ne babafumireze nayenze kinewunya be bamiyingo nga nze ntunda ki singana kibale singana miyingo singana kireka wodda mukulu mirundi mafia tenza kuzanyira mu ministry yange nga ndi miyingo abaganda bagandi bwamala okukomba mbonna kati wotwala uterekera bekimwacho kikulinga ekyo mukolo after eating you tell me to clean the utensils bene bikweba mukulu miyingo tabimanyi gaidi sawezo ne koti ebyo tubinkozesa nze era mukama ngenda mubulidde this campaign njibera mu bwo kubanga NRM esensedwa nnyo. NRM eringa pirawo alimu obutwa nga tuli ku radio net kati nzotalwa pirawo ndubera munti radio tewali factory nga tuli ku radio net TV nga government ineteekateeka yokuleta tablets zibera computer nti kati okuwa UPE bano baagala Museveni awangule ababba sente z'education baagala Museveni awangule kakati baabo bayinflating enamba ya covid ne bwebaayo obukedde onakola nga Kampala tuli mu 15 bakakwata. Yes, the influx is explainable. The influx of Ugandans are coming back. Elite baba kebera. Bwe babaleta babateeka mu safe house. Ma isolation center baba keberayo. Abavude emitalo w'amayanja. Balite baba kebera kubanga buli gwa keberanga ngo increasing olwo ensimbi ze baafulumya ku ono mafia yennyini baagala sente kamba buli abasajja bano ne basajja mmwe kamuyiwe Museveni ne bajja bakwatira wano bajja kubakwatira wano b'emiggo mmwe mulowooza tebabamanyi ensi ebamanyi. That's when you realize that you are surrounded. Kati kankubuule baayagala okubba trillion 7 ez'ensimbi nga za covid kubanga kati batya okuddayo mu parliament okusaba sente. National Task Committee ezo sente president zize tezika accountability nazo bazibba. Kakati bwe batuuka tubala tutya ne baleetako akakoze ne kasinika enzinyo mu parliament mbukava bweru ne bagulitwaleeta obugwagugu kakati nga bwe kye baagala parliament egende mu recess ewummule
ne bagandi mu parliament mulimu omulwadde olwo nga bakigenda mu recess anti bwegenda mu recess gavumenti erina obuyinza bahati n'obukooti bwajja kudduka wano nga balowooza nti bahati ajja kuddayo mu parliament asabeyo sente endala $7 trillion. When parliament goes on recess, government can go back and ask for ezikozesa ne reporting anga parliament yekomyewo. Kati the intention was to take a parliament on recess. How you sent mulimu abalimu bwe bagamba kadaka bwe yakkiriza nti mujje mu bakebere results mwali muzirabyeko eza covid ate nga nakyo kya busiru nolabino kana kulumba tutuka new vision era nako kali mu league yemu mbukalakidde aba vision bonna babakebere you are stupid because this is not a wound, it is not a inoculation. Nakawuka kebava kukebera wano nga toyina okwata ku mulyango n'okafuna nafa ba ABS batugambe ministry yatugambe batukebere wange tubaje kulinnya njokola ndo bali olwaba nafa abamawulire njokola bali nyewa I have doctors about my kit yogundi ya mu virus ya mu center jiba manipulating jo abasajja hoyima ne babaleeta omusajja ne bamuleeta abantu amaduuka ge baagala okubba era bazeeyo hoyima because they want to establish something in hoyima. I'm not rolling out on tebuliyo but even if this number is not alarming, why nti abantu kasaba tegeera lwaki Ebola bamutya Ebola atirawo Kenya apoti bakyayogera nakwogera bo balidde vaccine ndoza bayingidde miliyoni nga 3 kati abayina obalaba bwe baali bagenze Nambole babeta kali Nambole nti Nambole abantu abatwale Nambole means mass kitegeza mwetegeke nindizo mukulu mirundi mutegedde oyo ngere takali Nambole ayagala ali ensimbi ze zafulumizibwa ne Moroke zakunganyiza bikoze ekimala President Museveni atugamba kubanga bobo yekweka mu Museveni me I cannot even if he arrest me tasobola kusibole musajja we kubanga nze misoyo mukolera ye president assumes bwe bagendayo gwe walabye achange ngayogera ayisevudi achange yabuli abantu nabaga nti uyu musajja simutegeera ne president ya nti achange bali ye yali aluza ndi mubi ne bano olumalo kukozesa ne bakusuula olumalo kurepinga ne bakutuga kana akakundi kabinyo abasajja bano n'abakazi bano waba bakozeseddwa mu covid kati achange bali bamwetikula nti oyina kumala kwetikula achange ofune sente endala. President when you praising achange walabako mu new vision bamuleti paper ti Museveni praises achange olonga bamuleti bagenda mu wangula akabinja kanu kabi ne bannamugwanya kabatege nakubiro yakabirwe nakubiro tajja kudda nakubiro kakubirwe ddala kubanga bakoze bote balabwa this was not seen ani akozesa nankabiru anti abo nkugambi agenza mpabiti kanku bilitono ne constituency njikusoza oyagala mujja kiboga kasitompabira tokwatayo kasitogera o president nompabira nenkusingira nga siriyo kati batokwatayo batano ze ati kyawedde koto papiru yawedde tewagenzeeyo nekibirema kati aha kati bagane mapambano kakati nkubulira ne gamba nti president Museveni yalowooza nti waliwo amalwaliro ga gavumenti nga ne ambulance kweziri nti just ring ne bakuleeta kakati let us look at as the realists see if they detect nti oli mulwadde otandika okukolola yowa family abandons you bakudduka kakati 2 if you ring n'okubira kiriniki yeerirudda we namba zayo ziriwa yo kiriniki eyina gundi ambulance zipaaka ezaawo ziriwa ndinagamba one of my sons yo doctor nembaga nti gwe nsobola okugulira mu kifo kya Kamunye nsobola okukuwa capital ya ambulance ezinya kuba ambulance tiziriko musolo mbuga yaleeta nnya nabula n'abazironkinga nga zireetedde kyalo an ambulance toyinza kugamba ti district teyina ambulance how tidwaliro lya district what if I buy a new Kamunye $8 nenjikonverting nenjitwala ekatwe is a question of nansi watuula ekipa y'omusayi n'akatanda nga kiwedde district ki etayina non-conditional grant ya $8 Ministry of Health erudda wa mu kintu ati nkubulira nti ye president assumes bambuulira nti omusajja omulwadde ajja kuba ne bwanaakuba tebiriiwo n'aba n'abikima tebalina
tebalina ambulances. Yes, nti gino emyezi ena gyali tuyambye bwomuganiza obuyina bino abanaitiri bye bamugamba nti basobola obikola babikola tewalike bakola naitiri waliwo nayo kifekete ekye ababbi abalala bali wano ate nga masiki zaze za gavumenti okugamba banaitiri bazijja na Kenya ezigundi zetulaba bana wali video sorte bamuwandikira ebbaluwa mutuyina kyetujja kutakisike nabikwata nabakwata abanaitiri amaaso batukuze balinga abapama kukulu kakati nekugamba nti kakati ng'ogyeko ekyambulance isolation center nebagamba nti if I want to solve this problem isolation center nze kuwasa bannaddiini missionary hospitals amagye atozigajjeeko anti wulira obwamagye UPDF medical department anti kyetutya ndoza ne president kyatya ti okuleeta amagye mu buli kimu katuli ku solution ya COVID-19 kanakale but the army General Kavuma has effectively handled the locust problem nga yasanga babadde millions of dollars until we are paying for planes. There was no plane. General Kavuma has effectively era tawandikibwa the man was defeated the locust tawandikibwa ko mawulire Kavuma will never find space in our newspapers. Agabbi abali yakosente agabba buli wamu agabba ne vumu kyoto abantu ababba ensimbi tebasobola kukwatibwako anti nkugamba bikomera kyolole bayina nkubulidde kiri mu nyumba kakati kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba kakati negamba nti isolation centers make them attractive isolation centers batulaganga ku TV nga balwanirayo baba omuyembe mubisi musimanyi imini gundi system babbi goyita kudya omuserikale wa Uganda n'omuga nti embwa erya kilo z'ennyama 10 n'azigula abaana be tebalya n'embwa naye ate nga e Rwanda dogo section y'amaanyi nnyo kuba balinanye Kongo ba criminals baki embwa zibayambye nnyo wano gwe tuli oluwa lwa wano nga balutwala okunoonya okunyiriza ababbi tulya ku nnyama omusajja ye yennyini alya mukene alya kawunga nga atabiseemu omunnyo awembwa isolation centers zino zali badde very attractive ngasikiriza the moment I feel something I report nze netwalayo yes kiwa amakulu nabagamba nti mutunulyo omusajja oyo byabasajja has improved prison life nti abantu abasinga obungi ate kituleetedde criminality the improve kuba abazungu bo bali bamanyi nti ekkomera kukutiisa ekkomera bakusiba kirubalula kati naali eka tewali lubalula eka tewakyali lubalula abataalidde emmere tebalina lubalula wali psychological kyovula bakweja kimbowa bakukolera oko bakoze nnyo sente kakati abantu bali kuki kusola abantu bali kusola nakyo masanyalaze bagavaako dda kakati nkugamba nti omusajja w'eruzira naye yali bawaddemu element nti eruzira nina mu psychology nakakisoma tiwaliwo omuntu amanyira embeera embi kakati eruzira bwe bakutwalayo kati teri muntu akuliddeko bbanja okujjako musuula eddalo tewakyali akkiriza n'akusasula ti emyezi 6 eruzira akkiriza ku by'okusuula eddalo yes kubanga wayi amaanyi eruzira ngenda kulima bakuba omuntu omubanja omusuula eddalo yes anti kugaye nti ruzira yali ali demystified kati amakomera kati because of that man aina PhD this is a goodness of having an educated a highly educated person atendo za tebamujoze nnyo kati esigeza nti abantu bati twagende isolation okusinga ekkomera. Do you know one of the reasons why abaana bava Kenya ludda wabo kyamasomero ga Uganda eri bwe babagalanga ku TV bajjayo kano ka reception kibalanga naddira abakajjuza nga yeta abayina omwana nalaba swimming pool nalaba tennis court nalaba ki naga nti dadi amanya abaana babagaga beberondera essomero agenda okujja eri essomero libamuleeseemu nga siri yalaba ku TV. Yes kyebagava bagocha the reason why kuno basigako akazigo mwana agenda okutuukayo nga kiraalo. Omusajja omu yafa n'agenda mu ggulu bw'atuuka mu ggulu ne bamugamba St. Peter namugamba nti waayi wano waliwo wingis 2 nti
naye osooka zombi kuzirambula yasookera mu muliro nasangawo omuvubuka muwanvu munyirivu nnyo byakagatto kashapi byakasuuti kakomeeno waggulu waliwo akawala kambadde enkunamye kaliyingiza bwe kamutemyako bwe kati bwenva wano bagenda omuyingiza munda ngaekiri eri giyaliva ani agizina kekayimba akagenda mu maaso giyaliva yabakyala ani agiyina nze nziyina maike yazigidde naganja obuyimba bumanyirawo eno yeraifu yennyini gyozalawa abalala bagikoona nga bwebuli eri bwebukuba naga nti I think you wouldn't even trouble me to go to the other wing. This is a law. It's a law, it's a requirement. St. Peter Ngabwamugamu namutwala mu ggulu ewali abambadde engoye enjeru bali awo bayimba babowa eggulu ly'empeera kigambo kyakete totwale baffala agenda okudda eri gyeyazigidi gyeyalese bagikoona nze nzirina seba yalimba nanyinizo senga nanyinizo ng'embooka eri wali beyaleka bakyetuusako ng'embooka efumuuka n'ababuuzaga I think this is a different place. No. Lucifer namugamba n'endevu ye. You saw me there at the reception. No, you are not the one I saw. I'm the one. But you see what happens here? When I hear that somebody has died, nange Guyena njitimba. This was an advertisement for the Guyena. This is the real one. Advertising. Atachayinza kuchuka. Babanza okwetoloola. Kakati nkugamba nti that's why the bazungu bakudetectinga nti oyina virus. They normally take you home. Why? Ewo gy'obobeera lwaki nti tebayinza kukyusiza condition ne bakuleeta eno. Tuyina embeera zetubeeramu nze baleeta directive abo ababbi mu State House mbu tulina okutambula ne tenti netutambula nembaga nti nze omusajja omukulu mbeere mu tenti n'oluwuzi kwenja zikanda bweya ntambule ne paasi sijja kugenda. I refuse to go. Ngolwaki tegondera amateeka waliwo condition ezibeera zisse ng'olina okuzobeyinga nga musimu revenue bafuna million 5-8 to sacrifice because I'm working for the president. I refuse it. Lwaki tegondera amateeka I cannot sleep in a tent. If I sleep in a tent when I'm working close to the president, what will happen? No, that's not my life style. You see, I can even reject a vehicle. Ndiyo style yangu. Nojibadiza. Ngobwatu. Kakati oyina okukitegeera nti ezo gondi zaali baddemu ne mu makobera kati mulimu VIP. Mu makomera bw'otuukayo nga Katikkiro akubuuza nti oyina ssente onossa mu Sheraton wakafaliso oba mu hoteri gokkulu. Even in the prisons now baba sibe babyekolera. Some people go to prison with mattresses. Isolation zizibulamu. Isolation center teziyinza kubanga ate zonna baleka babbi. Kyenalaba mu State House nga I used to travel with my money. Why? Bw'otuukanga mu hoteri n'ogaa nti olowooza oli wa kitalo avudde maka gobwa president from State House nga bakuba tewali rumu baba badda nga baba badda nga bagenda ne batasasula nemmere gye babafumbite tebagisasula nemmere ku mukolo gwa president ne many cases omala kwereega nabo olwani akola ku nteekateeka ezo bali abatamira ssente abatamanyi nti omukolo gwa president bwotasasula bantu you undermine his reputation. Bakozesa linnya lya State House tebasasula era nze natambulanga ne ssente nti ennaku nnya emiliyoni yange kumpale ayipesogera gyenvudde neeriira bulungi kasa miliyoni yange eggwanga nkomawo e Kampala olatina kuziba nga tezina bakugweza genda kumala ndagenda e China nenkomamu ennaku 2 nga nnaku zanyuze ngenzi ebyawano siryambwa ngenzi. So kakati kino ekintu tulina okukiddamu bano bamafiya ezo figa zeboogera ziyinza okuba nga gyeziri but it is intended to release money. Sente za education bazibbye bilioni 2.5 abasajja abazibbye ekimu yakikwata ebibiri biri Goma
badduka ate abakiketi bankubidde essimu titubuli in particular factory kati Uganda yalayiniza ekedde Goma kugakimayo Nairobi bannayuganda ebya radio tubiveeko era neewunyiza nnyo President Museveni bwe yaleese gaali yellow bicycles walabye zifunye publicity walabye omuntu agivuga wagirabyeko mu kyalo teyayita mubo ate bajja zibba mu wiiki emu bazimalewo bano beetaaga kuggala nsalo bano era nze nagamba ti afende muhoozi manya abantu balowooza nti afende muhoozi mbeera naye he has spent 4 years without talking tomulabako muleebeeteko ki I fight my battles I make my own money to look forward nze byokuleebeeta abantu sibimanyi naye mbagamba nti obutambi buno mbukwata ne mbuweereza president era nabo bamanyi nti mbuweereza tuyinza okudda ku byalo emyaka 10 ku bugaali ebya Jene Hashaka kuba ne bwenkuba amaloboozi agamanyi agawulira nti bapulaninga kino kakati kikino nti egundi baagala sente endala waayi ng'abaganye okubba amasannyalaze batuuzizza meeting ne Bahati abbe ku sente ziri azitwale mu umeme so nga gundi Kawujju alina essiraani lye Kawujju era yadduka mu sitega era essiraani limulungi Kawujju bwakuyitako essiraani oliwulira Kawujju bw'omusanga enkya totambula Kawujju bw'oba ogenda kulaba mulwadde n'omusanga afa aba akutegeeza nti kategeka byakoze ekigambo nga kinene ekirungi ku mukulu Kawujju ate tebamugjayo ne bamutwala eri ali mu umeme nti alina okukyusa environment kakati Museveni umeme yaganye Museveni kampuni zaabwe nazikuscreening ezababbi nazijjamu bakedde kuyita Bahati Bahati ajjayo sente Bahati jayo sente muleya Bahati ku nsonga ya covid obukooti bwobwo abantu bwe bakutwala ku nsonga ya covid ena abantu balina okulalekera they are looking for money. Why? The mafias use money to sponsor their candidates. Without money zezibafuula nti parliament kyenabagamba nti NRM ina ekizibu TNRM balina centers za money nyingi kakati bano buli omwa atwala embwa ze zanaafuga nga bano ab'emmengo owekitiibwa Makubu yoyitaba nga tonna bayitako kati owekitiibwa Makubu yoyani Makubu yatesimba nga kuna kwero siwanu nga mpita atya aliwa kitiibwa owekitiibwa Makubu yayita ababaka babo nga niyo kuyita tukikubaganira mu meeting as who you call me as who mwita ku bululu bw'Abaganda tuyita ku bululu sekandi oyo Abaganda temuwaka lunayitamu amala okuyita bululu ate obulire engalo by'omuntu nuga naye kino kiwukira ki obukyamu buli ludda wa nti sekandi mujeemu nayitamu mu kalulu temumuwakalo nayita bayita kyogere bayita ku bululu bwa Ssaabasajja Kabaka babaga basente nete kyogere jangwe wano kikubaganyeko ebirowoozo nkufulumya emisinde obukyamu buli ludda wa why is it that no Baganda go to Mengo now mukulu mirundi why is it that the rumor about the Kabaka has not generated wound mukulu mirundi it's no longer relevant otero okuddakewa it's not relevant in the politics now otero okuddakewa it's completely irrelevant otero okuddakewa mmwe banoonya sente nga gwe mukulu mirundi otero okuddakewa mmwe netwogera kati bano obukyamu buli ludda okubanga bazzeeko ewaabwe bano abaka ba parliament okuddako Buganda anti kuki abalagire ki bakubaganye ku birowoozo yagamba nti wa Federal Alliance. Have you seen Betty Kamya raising any issue concerning federal? Numbers ya Jene hunting dogs na amafumu kuyiga federal eriwa embwazi zamusoka ye wakajimu mukyala Betty Kamya mwamutwala wa yellow card nkuwulira nti these issues kati bo bano ba mafia banoonya sente we bazijja sente ezaaleya millions of dollars bina zibalemye bagambye omukazi ono mutibwa kwane gundi oli omuvubuka deputy we tyamudyeketeka bane nabona okufugibwa omuntu nti ondagire nti yamusiru lutwama musiru nti mutibwa kwana lutwama lutwama talina makage ate bagamba nti lutwama okuva lyafunye nti yafunye bali connected ne mirundi ne president but for us I want the masanyalaze nobody femugundi mu Baganda enkoko eri amajiga yo tugitema omumwa embezi yokka eri akaana kaayo. Why should somebody in an election campaign who is a supporter of Museveni amutwala ku kizimbe n'apangako ebintu ebifaananyi biyina ekizimbe kye bapangako amalediyo amafu nga ne bateeka mu kirango osemanyi 40% nga production yawo
radio ki made in Uganda radio ki made in Uganda nedda basajja mmwe botukolera radio ki made in Uganda basajja mmwe mutubulire alimu association y'aba manufacturers who produces a radio station wotukolera kukunga abantu wano bayolo omuntu bamubire mu Kampala duke obokoze ensobi no kunga abantu kubanga you see no tetujja kudduka wano omusajja Museveni si agenda ku TV ku radio who did this man Madam Evelyn Anite Madam Evelyn kirike ekizimbe kye bakubaka ebipopulation omukyayina yadduka yinisize kibi naddukire Kongo obuzibu ani anavunezebwa kwa investor Madam Evelyn Anite yavunezebwa kwa musiga nsimbi jebuvuddeko yatongoza kampuni y'amasimu wano mu Uganda radio ziriwa zebayina do we have a radio manufacturer in Uganda starting with wotusobola okukolera amasimu tusobola okukola ne radio made in Uganda agirina the last radio assembler was assembled electronics teri minjo ko muyindi oyo oba mu China China kyesika kiwe ne kidduka kirikoma kyatema ne bakitwalira mu Uganda Airlines kakati njagala tunno omuntu ona abbye shilingi bilioni 2.5 eza kusoma nabba sente za radio ayagala Museveni ayagala Museveni ono kibuzo kinene yes this is why nti Museveni bwabaganye okubba sente they are turning against him zina kibalada nti ba mafia omuntu yenna kastamala okubba ogaggawala the government becomes a liability kati Museveni bamanyi nti Museveni bwe yeyongera y'emyaka emirala 5 tebagenda kuplayinga any role kuba abaguddemu baba tebakyalina mugaso ekitegeeza kakati it is their interest Museveni mukuba oba mukuleetingira situation ne bafuuka relevant be bali mu bannamuganza let the party NRM party elect namuganza mubekadaga mulabe mukolera muli yati olwero we balonda nengo sibira nti ate bano bakitegeera tebakitegeera nti okulonda kwa bavubuka kwalaze nti Bobi Wine wano waali and Bobi Wine has come at a time when other formidable forces zibadde zikanga abantu kanisa yo yaswadde neswaluka yatuze kanisa abamagandula batunze kanisa kati abamagandula ekintu kyebasigaliza mu gandula ekirimu value si Yesu ka wakati abegandula basigaliza ka wakati kokka ne Yesu yadduse lwaki ogamba nti abegandula batunze kanisa nga nze ndi mumbejja muganda waffe twagala omulaba ate omugagga kasawo gania mu banka abaya yavuwala ate mmwe omugagga talekanira mu banka yes omugagga tavuga if you were relative a close relative of the kabaka you were not informed anyone know oyine kyogeddeko njagala tukireke kino family member tumanya ne jali I was sick nega lwa bakizo okujja okundaba toyiza kanti muganda waffe nekituwogelyo ku tevu nekituwa senzimanyi nze mumbejja andi simanyani you are rubbish yabadde mu kyamo okubuuza muganda wejjali bwe tebakutegedde totuwoganira atoli mumbejja muganda ffe twagala